ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 nti aha gonaakolangani nti nze nga Musa gonaakolangani nga Esther gonaakolangani nga Mordecai mwe munaakola kife tugenda kwokya obutta nze nja kubajja sanduku y'endagaano mu mwoyo kati mu mwoyo baabikola kati ab'omubiri we baamala okukola byonna ebiri mu mwoyo kitegeeza ki nti gwe w'omubiri toyina buyinza kukyusa nsi kwene ensi gye tuliko omuntu atali mulokole atazaaliddwa mulundi gwakubiri tewaliwo kyayinza contributingako omuntu atazaaliddwa mulundi gwakubiri tewali kyasobola contributinga ku nsi eno. Lwaki? Ebintu byonna biva mu kkanisa kati omubiri ndabirwamu. Wali weebuzizaako nti naye Yesu bw'anadda amamotoka gonna n'agatwalawo. Wali kyebuzizaako amayumba ganaagendawo kubanga tulaba abajeemu bajja kusuulibwa mu muliro naye ate ebbaafu ze tuguze ente ze tulunzi ziragawa. Eno ensi ndabirwamu. Kye tukola eri mu mwoyo kye kirabisibwa wano mu mubiri. Kati ekifa bwe bw'okwata endabirwamu ne weeraba ekifaananyi kiri mu ndabirwamu okijjawo oti buvaamu buvi. Kasamba mu ndabirwamu. Kati ki ekinaabaawo? Bajja kujjawo ekkanisa byonna bibule. Eno ensi ndabirwamu si bya ddala. Wali owuliddeko omuntu agamba yafunye obubaka ng'enkomera etuuse ng'emmotoka tezikyatambula oba akaso kaliba tekakyasala. Wali owuliddeko ekintu ekifaananyi lwaki? Kati bisala kubanga ekigambo kya Katonda kitala kisala. Obuweereza butambula oba bubi oba bulungi butambula naye ku luli olunaku byonna biriba biwedde. Tolyanko nti abantu bali babwereere mu binaku ez'oluvannyuma. Abanaga ffe tubadde tuteeka New World Order era kye tuteekerateekera abantu bali ebisiyaga abantu baba obwereere. Lwaki? Nti enjuba eno eyaka Kristo atawakira naye ayakira essaawa 12 Jezuko mugenda nga ziggwako n'ekizikiza okuyingira. Kati ajja kutuuka ekiseera amale kati kitegeeza ebiri mu ndabirwamu tebigenda kuddamu kubeera nga weebiri kubanga bibadde biva mu kkanisa. Kati kye bayita towulira aba New World Order njagala nkozese ky'omanyi ku bw'otegeerera. Nabagamba nti waliyo obuma bwe baleeta kakivu bagenda kukateeka mu mutwe bakuggyeko endowoozayo ebujja. Era nadde ndaba awo nga baga pandemic endala ejja. Kati lwaki baleeta obuma bakuggyeko endowoozayo? Nabiwulidde mbu mwana yansindikidde ka vidiyo awo. Kubanga Katonda yawa best okufuga ye agenda kumulisa essaawa 12 amala obulokole si bwa lubeerera. Ezo ez'omwoyo we zinaggwako kati ensi enaabeerawo etya. Ebibadde bibeerawo bibadde biva mu kkanisa. Ng'oli bw'anookinga muno banaamufumita ekigambo ekiruma eno mu nsi y'omubiri walina okuba yafumitiddwa eriggo. Okulaga kiri kyova olaba ba Adamu we baakolimirwa Katonda n'abagamba amaggwa n'amatondo ensi byenna bazaalira. Lwaki? Kubanga ba Adamu ye yali ettaka lino Katonda kw'alima naye we baagaana okukuuma obutuukuvu bwe obw'ekigambo kye baamukosa nga gwonaaba ne mukazi wo nga muteesa. Kakitegeeza kubanga baali bazadde eriggwa kati mu kitiibwa ekirala kiragibwa mu nsi. Kati ye Katonda bw'alimala ensi erisigalawo etya. Kati kubanga bibadde biva mu kkanisa kati wano kyebava baleeta kakiipu balina okweyiyiza ebyabwe. Bino ebibaddewo bibadde bya kkanisa ekkanisa Katonda amaze. Kati nabo yeyo tekakuumaako bo beba kye baagala kye bagamba kyokola. Ensi egenda kuba tekyakolera nti ndabirwamu kya mwoyo nedda. Kati bagenda kuba bakola ebyabwe nga bwe baagadde. Kati eno ensengeke y'obwakatonda yonna egenda kuvaawo. Emmotoka kati etambula kubanga obuweereza butambula. Naye luli
ku lunaku lwa rapture tejja kutambula kubanga obuweereza bujja kuba bumaze. Mu nnaku ez'oluvannyuma n'owulira ng'abantu tewajja kuzaala, tukolera family planning y'abantu tebazaala, abaana tebasoma kubanga mu nsi ey'omwoyo enjuba bwe mala ekizikiza nekijja kitegeeza tewajja kuddamu kuyiga kigambo kya Katonda. Mu nsi y'omwoyo ekkanisa tegenda kuddamu kwala. Kati ebyo byonna bibalibwa eno biragibwa mu mubiri. Kale tuline mwezi wa Katonda Rachel gwe tuli naye gwe yakatwegattako eyeebuuza erinnya lye yaani simaali eryo nyinza Rachel mwana wattu ava Raakayi. Naye Raakayi eyo tunawulira nti wajjuddeyo abasezi. Nange mbiwulira nga bw'owulira. Tenga gwe gy'obeera. Gye mbeera naye nange bwe mbiwulira. Okay. Gwe tuli kitegeeza byambu ndekerawo sala ebigambo. Tuli naye amazima gali nti ebintu byannyonnyola simanyi oba mubitegeera. Ebimu nnyinza oba mbitegeera, sijaga nti buli kyannyonnyola nkitegeera oba nkitegedde, naye ebimu ngenze mbitegeera kubanga agambye nti okutegeera Bayibuli olina okuyambibwako Omwoyo Omutukuvu okukubikkulira kasiiru n'olyoka obitegeera ne bitambula bulungi. Basically ensomesa ye yakusomesa ku butuukirivu, osomesa butuukirivu kuba Bayibuli egamba omuntu the just ntya omutukuvu anaba mulamu tumanyimu akazungu lwakukkiriza. Kati ne tugenda ne tusoma okukkiriza kyeki. Wali okigendereddeko nti guno omulembe tetunnafunayo mu buwulizi akozesa ekigambo ekyo bulungi ekya faith econfusing abantu. Era Katonda yali mugezi nnyo n'ateeka definition ya faith oba okukkiriza mu kitabo mu Bayibuli kubanga yali amanyi bajja kusinziirwa okubawabye bangi. Ngisome okukkiriza kyekinyweza ebisuubirwa, kyekitegeereza ddala ebigambo ebitalabika. Okukkiriza kyekinyweza ebisuubirwa, kyekitegeereza ddala ebitalabika kwe kukkiriza. Nti enjuba eyo giraba etudde waggulu kubanga Katonda atudde waggulu. Kati njagala okutegeera biri ebitalabika mbitegeerera ku ki? Kweno enjuba ffe tuyita okukkiriza kino eky'omubiri ekitegeererwa ddala ekitalabika. Baluumi akijjayo bulungi, Baluumi 1:2 kubanga ebibye ebitalabika okuva ku kutonda ensi birabikira ddala nga bitegeererwa ku bitonde, obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe babeere nga tebalina kyakuwoza. Oba nkaddemu gumu kubanga ebibye ebitalabika okuva ku kutonda ensi birabikira ddala nga bitegeererwa ku bitonde, obuyinza bwe obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe babeere nga tebalina kyakuwoza. Okimanye bulungi nti gwe gundi enkoko eŋŋanda Katonda gye yatonda bagikuza ne bagita ne yeetakulira. Ekyo kye kigenda okunyweza kiri eky'obwa Katonda ky'oluubirira kye tuyita okukkiriza ekyo, the evidence of what is not seen. Katulaba enjiri y'obutuukirivu wejjawo confusion, ono nabbi wa bulimba, ono wa kikati. Kanjogere ku njiri eriwo ey'ekikolimo. Ekikolimo? Abantu bagamba olina ekikolimo tonnafumbirwa. Ekikolimo sooka olindeko we tugenda. Njala kubaako kempisaawo katono eri abalabi baffe wano ku Unique Media. Woba tokkanyiza na kintu probably ng'oli kyayogedde toki ate mwattu baali baagenda simanyi ani yabakomezzaawo ab'ekikawo ekityo. Woba tokkanyiza na muntu komenti giteekewo
n'ensonga lwaki. Toweebuula kuba naye tusobola okuweebuulamu naye tetujja kukikola lwa nsonga eyo si mbala yaffe. So oba olina kyotakkaanyiza kyobala nsiima nnyo kati nga be nasoose okusoma mu puroguraamu eri yataddewo ensonga ze lwaki oba oliawo agamba ekya Musa kyandibadde kiti era bajja muddamu. I respected that. Naye nalabyeko abakomentinga omulala nga ye ate gwe njogerako kati eyo vidiyo ng'alaga nti ye abitegeera nnyo era Jeremiah yeegeziwaza. Waliwo yakwogedde njagala ondage yeegeziwaza atya kuba omuntu eyeegeziwaza yayogera byatategeera. Nange saagala kuzza muntu ku seeti ayogera byatategeera. So oba oga yeegeziwaza ndaga yeegeziwaza atya nzije nange mutuuze wenziramu omufuna mugambe munnange baŋŋambye weegeziwaza wayogera bino ne bino byogera tubitegeera. Naye okoma wali nti weegeziwaza mba sikutegeera. Abantu nga mwe mwali mwaggwako ku Unique Media simanyi yabakomezaawo sima bakuloni gye mwali mugenze mwavuddeyo naye njala bagamba togenda kujja wano kutumalako mirembe. Ekyokubiri enjiri si katabo ka SST nti we bakakuwa n'okasoma no ansa zonna n'ozitegeera nti kati era osobola n'okugamba nkamazeeyo bannange bampe edition endala. Enjiri tekolawo etyo. Kyolaba buli lunaku oli ne waba kye boogerako okirinako ky'omanyi ebiseera ebisinga otuula owulirize ku luno n'ayogera kikyayinza okwogera. Mu byagenda okwogera mu kunnyonnyola ojja kwesanga ng'olina ky'ofunyeemu ekipya ky'obadde tomanyi wadde obadde ebimu obikola ki obimanyi. So temutwefuulirako vumbi mwe kulowooza nti buli kimu mukimanyi. Manyi tulina abantu abali obo nga balowooza babatemerako kapoloti mu ggulu bo baatuuka dda kati babulako kuzimba nnyumba mu ggulu. Ffe mutusonyiwe tetuli ku levo yammwe tuli ku levo ekyalwana. Mwabaatuuka abatukuvu Mukama abatuweera omukisa. Ate obeera nga goli mutuukirivu ng'oli mutukuvu tolina kyonoonya ku Unique Media. Genda mu ggulu onyumyemu ne Katonda watuuka dda. So obadde oŋŋamba enjiri y'ekikolimo naye ate n'osooka oleetako awo akamusa ne njagala nako nkwogereko bakategeere. Ate ogenda kati okwerabira enjiri y'ekikolimo eyo njiriko akakiko oyagala kati obwedda byenjogerayo kigamba nti ekitangala kitambulira mu layini emu. Abaana ba Isirayiri nga bava mu Sensozi waliwo ennyanja mazzi kati ne bakubamu omuggo ne geeyawulamu bibiri. Kye twatandise n'omunaala gw'e Babiloni. Ekigambo kya Katonda okiraba kirina omubiri kati ag'amazzi agasooka ogakubamu n'ogawuzaamu bibiri n'ofuna paati ey'omwoyo n'ofuna paati ey'omubiri. Kati awo lw'ofuna ekkubo eridduka omulabe. Bw'otakole ekyo kye kyali kitegeeza simple naye kizibu okusanga mu mwoyo kitegeera. Ako omusajja wange yakannyonnyola nakategeera ako. So ako nakategeera. Tugende ku njiri ey'ekikolimo. Ey'ekikolimo. Kati njiri ey'ekikolimo eva batugamba oba oli mu mbeera mbi oliko ekikolimo tolaba mulimu kikolimo era waayo kikuveeko. Abaana basize ebikolimo bibagaaniddeko. Kiri kitya tekiba kikolimo. Kati ekyo ngenda kitandikira ddala. Jjukiranga omusana tegunnajja ekizikiza kirina okusooka. Kati Katonda yasooka n'aleka oba asooka n'aleka obulimba bwonna ne bweyoleka ne buggwayo. Kati bwe bumala okuggwayo n'aleeta amazima obulimba busigale nga bulimba n'ekitangaala kisigale nga kitangaala. Kati mu lubereberye Katonda yatonda
bayita Adamu ne Eva. Kati lwaki Adamu yalya ngate Sitaani si gwe yakema Eva? Omukyala Katonda gwe yamuwa. Kati ate lwaki Adamu yalya? Kubanga kiri eno mu nsi ey'omwoyo. Adamu ono ye Kristo. Kristo ye yali mutukuvu ye mu ggulu lye. Ekkanisa neyonoona. Kati kubanga tuli mubiri gwa Kristo, bwe tulya ne twonooneka naye tuba tumuliisizza. Naye aba ayonoonese kubanga tuli mubiri gutya gumu. Kati kyava kiteekebwawo bwe kityo mu ndagaano enkadde. Nti buli ekyomubiri nalwe mbadde njala okusomera wano Ebbulaniya 11:3 olw'okukkiriza tutegeera ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda era ekirabika kyekyava kiremu okukolebwa okuva mu kirabika. Lwaki byewandiikako bwe bityo? Naye olowooza bogamba bakutegeera? Bajja kuntegeera kubanga lwaki abamu be bagenda okuntegeera. Kati kino engeri gye mpulira njogera kanjiyite nga revival. Naye revival eno y'abantu abali serious. Kubanga okyali ono abatali serious bave ku vidiyo eno. Nedda tebagivaako. Mbadde mbagobye. Kati sirwa twetaaga bali serious. Ngamba enjiri ey'obutuukirivu kuba kati nze siri mu kwogera mata weewaawo n'amata ngasobola. Amata galiwa kati amata kati ng'ekyo ekyawandiikibwa kyensomye nti Adamu ne Eva ne balya nti kati eyinza okuba nga kkanisa yeeyonoonye naye kkanisa neeyonenesa omusumba. Omusumba teyandyonoonye omusajja naye olw'obujeemu bw'ekkanisa omusumba naye n'agenderako. Kati ago tugayita mata. Kati oli mukutuwa mberenge enkalubu tugigaaya naye kati ekizibu ekiriwo oba oli mukuwa abamu balina bibuno. Bajja kupiikinga mpola mpola. Bayibuli egamba ebintu byonna bikolebwa wamu olw'obulungi era aliko taliiko ku nsobi. Katonda yakiteesa. Tunnyonnyolerwa ekyo. Kaakati bwe bamala okulya ekibala Katonda abayita. Essira ngenda giteeka ku kibuuzo kye yababuuza. So Adamu yali Katonda. Akiikirira Katonda. Akiikirira Katonda. Oba omuweereza omusajja mu nsi y'omwoyo. Ate Eva yali akiikirira. Eva omukyala akiikirira ekkanisa. Ekkanisa. Yeeyonoona. Kubanga tuli mubiri gwa Kristo tuli omu naye aba akoze eki? Kuba ekkanisa weeyonoona n'omusumba aba agenderamu. Gwe mutwe. Kaakati mu ssuula ey'okubiri olubereberye olulwa 25 gamba bombi baali bwereere omusajja ne mukazi we so tebaakwatibwa nsonyi. Wali okirowoozezzaako ekintu ekyo ne kikulumya omutwe nga tokitegeera? Tebaali bwereere. Kati Katonda bw'ajja abayita nti muli luuyiwa n'ayogera nti mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku n'entya kubanga mbadde bwereere. Nenneekweka n'ayogera nti ani yakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakugaana gwe nakulagira obutalyako? Guno omubiri nga bwe tugambye nti amateeka gaali manafu kubanga mu mubiri oyinza okwagala okukola obutuukirivu naye nga gw'okiikiridde eri mu mwoyo tabukola. Kati kyakola kye kirabisibwa mu gwe tolina buyinza bukyusa. Omusumba bw'atandika okutoola mu kigambo kya Katonda n'abuuliramu ebimu n'abireka amangu ago n'agamba nti amazeeyo samoni. Mu nsi ey'omubiri wajja kubeerayo omulimi ng'alima ekibala ekyandikulidde emyaka 2 kikulira emyezi egi kibala naye kipapye gye tuyita genetic modification. Kipapye. Lwaki weeri? Kubanga mu mwoyo bwe kiri bakwata kunyiriza Katonda ezaddala ne baataakingako ekitali kya ddala. Nti omuntu okufuna enjiri gy'abuulira alina kubanga akwata kino n'alayikeninga kuno n'akugiramu amakulu. Naye ate bo olusoma Namani najja n'awona ekigenge
nawe oyinza okuba nga olina ekigenge weetaagayo omusajja wa Katonda katulanga ako kadduse sipiidi kubanga bba abantu baagala bakwata wali ewabaluma era yamugamba mbadde manyi ogenda kuyisaayisa omukoone wali ekiwundu naye nawe agenda onaabe ekigenge kiveeko ate emirundi 7 so yalina okugonda kati abantu tebaagala longo process ey'okunaaba baagala kiggwerawo baagala yakwatakwatako kaakati mbadde nzija wano obwereere buno butegeeza ki obw'omubiri nti kati Yesu bwe yajja nabadde nkyakunyoya neerulira kuba nina bingi omusaayi gwa Yesu bwe yayiwa gutegeeza ki sooka omaliriza ekyo togattika bintu anti kati mba njagala nningizeemu kiri naye kankireke nti kati omubiri guno tokyaweebwa butuukirivu obw'omubiri kitegeeza ki nti omubiri guno guli bwereere kubanga ne bw'olima tekikyakubalibwako mu bwakabaka bwa Katonda nti butuukirivu obutuukirivu bukuweebwa mu mwoyo kaakati ekyo okisobola kituukako obikka otya obwereere kati Katonda abijjewo tebikyakuweesa butuukirivu kati ogenda kubikka obwereere bwabyo ng'obibikkako kiri eky'omwoyo kati kitegeeza omuntu gy'akoma okubeera mu Katonda mu mwoyo ekimanyi nti abantu abali mu Katonda asobola okwerabira nti oba alina okwambala amasuuti 10 ate atali mu Katonda afuba okulaba nga ajjuza ennyumba ye n'amasuuti atali mu Katonda ayagala enkoko ayagala kwega omubiri agukulembeza nnyo naye ali mu Katonda tugambe si kya butuukirivu okubanga omuntu tabalansinga diet si kya bulamu okubanga tobalansinga diet naye omuntu bw'agenda mu Katonda obwo obwereere bw'omubiri tabufaako oba alidde muwogo oba kyafunye oba anywedde mazzi kati bwereere si bwe kirina okuba naye bubikkiddwako kiri eky'omwoyo nti ye apasuwinga bwakabaka bwa Katonda ekyo eky'omubiri ky'omugamba kasita kifuna mu mwoyo nti omuntu yeerabira nti nebino alina okukola ki okubifuna kati muti ki Katonda gwe yatugaana okulyako gwe muti ogw'okumanya okukola obulungi n'obubi era gwe muti lwe lunyiriri luli olwa Revelation 3:15-16 nti manyi ng'obuguma tubuguma onnyogoga tonnyogoga okyaliyo mu mubiri ate naye mu mwoyo okola ki gy'oli ogwayo katono gy'oli amagezi agaasooka gaali malungi naye sitaani yataakingako ivo ne gafuuka amagezi amalungi n'amabi obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kakati Rachel mu ntandikwa waŋŋambye nti tulina okubalansinga omwoyo
n'omubiri mu ntandikwa so waŋŋambye kitegeeza ekigere kyange kimu kisobola okuba nkiri ku mwoyo ne kino nga ndi mu mubiri. Kati kiki kye tutegeeza okuba ng'oli mu mubiri ne mu mwoyo kye tuyita okubeera mu mwoyo kwe kubanga eby'omubiri byonna obikola mu nsi ey'omwoyo nti amateeka tegavaawo naye tuganywiza lwaki nti buli ekiri mu nsi ey'omwoyo kiragibwa mu mubiri kati eky'omubiri tekigenda kukuvaako kubanga olina endabirwamu yaakyo gy'onaakoma okikoma gy'ogenda okukoma okukinyweza kati leka kikuddira okibeeremu kubanga okoze pepa ne bakumaakinga ne bakuwa results obeere ne results oba kitegedde awo otegedde naye nga kive ku ekyo kati be bayita abatambulira mu mubiri bo tebanonooza bya mwoyo ye ayagala twala omwana we musomero ery'ebbeeyi ayagala akole kino tafaayo nze nina ekkanisa abaana bange ekkanisa yange ngisomesezzaako ku leve eyo waggulu tugambe erina ku mutindo ate omutindo gwekya ogambe essomero lya mutindo kubanga lirina kino n'ekino kati nange ngenda kukwata ebyo mbiteekewo mu mwoyo kati ekyo tebakifaako kati bw'oba tokifaako oba otambulira mu mubiri. So mbadde njagala by end of the day olina okuddayo gyoddayo male njagala ebisembayo for today kyoyinza otulekera ffe naddala abanoonya okuba abatukuvu oba abatuukirivu biki bye tuba tutandikirako baby steps totuwanika nnyo mu abaatuuka bali abali waggulu sooka otwe ku baby steps ezitandikirako Katonda ayagala abalina emitima egimenyese tugimenye tutya okumenya omutima gwo ekigenda okusikiriza kati katugambe nti ewammwe bobbenva abakuba ekinakuuma okubutabba ze ziri enki embooko kati bw'oba oli mbulokole sooka olowooze ku muliro ogw'olubeerera buli atali mutuukirivu gwaligendamu kati ekyo kyekijja okuwa okukankana ogwe mu maaso ga Katonda omugambe Mukama nnyamba kubanga Katonda bwe tubanga tuli bagoleebe ayagala turelatinge naye ng'omwami waletinga n'omukyala era ayagala nnyo okwogera na buli omu kati ayagala naawe ojjukira ekyoto kye twasomye ebintu bwe biba bigenda bw'ofumba mukka gwe gwambuka bw'ona asaba essaalayo ejja kgenda mu foomu y'omukka ate omukka gubaawo nga waliwo omuliro kati nga ggwe okusinziira bye twogedde owulira ki kyoyaayaanidde kuma ekyoto kyoyagala oba osiibayo obuuze Katonda kubanga Katonda abantu bagamba basaba n'ataddamu naye Katonda addamu lwakuba abantu basaba bya mubiri kati ku luno bw'ona asaba eby'omwoyo Katonda agenda kuddamu kati kyonna kyanaakuddamu kikole nga bw'akugambye eyo step bw'ona agimala ajja kuzzaako ekirala omulokole relationship yo ne Katonda si neemusumba si ne sister Rachel yenyini ajja kuteeka mu shape gyakwagalamu ng'ogobere omwasiga mulala n'afukirira naye Katonda yakoza nze bwe mba nsize oba waliwo eyasize nzize nfukiridde okukuza kwa Katonda omulimi ateekayo okukuza n'alinda bansiibulireko mwebale nnyo abatugoberedde okuva we twatandise mwebale kubeera na nnyonta yagala Katonda ekyo nkitegeera lwakuba muli ku channel ebikula ebyama bya Katonda ate neeyolesa n'obulimba bwa sitaani era nsaba Mukama ayongere ennyonta mu mmwe aba stirring up yo zeal etuuke ku kubeera nga Kristo kuba ffenna twayitibwa okukula okutuuka ku kigera kya Kristo bw'onaabulako yadde inchi emu oba ekkanisa eriko ebbala oba olufuniro mbaagala nnyo Katonda bankuumire abeera akayi tobatumiddeeko abeera akayi kale abeera akayi gyenva nabo mbatumiddeko kakale kaaki
lwaki ogattako kale anti saagala kwabulamu bonna abantu abanaasanga vidiyo eno batumiddeko mu linnya lya Mukama waffe era kali mbaagala nnyo mwebale nnyo leero sijja kuteekako bigambo byange yakugamba kimu wuliriza kozesa nnyo amatu go gajja kuyambako ogakozesa ennyo okutegeera Mutonda bakulowooza kutayipinga naki kyakuddamu naki kyakuwandiika sooka owulirize then ojja abeera nga ate otegeera wotawuliriza tojja tutegeera omuntu mu nsi eno yeetaaga nnyo amatu ge gabe nga gakola nnyo ddaani omumwa wuliriza nnyo okusinga okwogera ennyo tugenze ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.